lire olunaku luno era ffe tugamba nti awatali Buganda tewali bajulizi. Ekyo kituufu nnyo. Tewali bajulizi. Era ebintu bingi bye tugenda okubanga tukuwa lwaki olunaku luno lwafuuka nti lwa nsi yonna kati lwali lwakutta bantu. Ensi yonna neerutwala. Kati ate tukulage n'amaanyi ga Buganda kubanga Buganda olunaku luno terutunulira nga nsonga. Ate neesigala ng'etambula. Naye ng'ensi yonna ekoze eki? Ng'ensi yonna ewummudde. Naye Obuganda terina nga bwe tulaba nti amefuga Buganda erina lwekuza amefuga n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kati ebyo byonna tugenda bikutemera olabe nga wamma gwe tukujja amaggwa osobola okutambula. Nze Saalongo Lusiba program golokoka tukole kanyomero kaffe twogere ndi n'embwa tenywera kasike mu Sibosa mu Nabusiro tutambula mpola tubadde tukyasoma amanya ga tukomye ku Kiwanuka Akireo kati kati waliwo ne Kizito omuto ne wabaawo Ludigo Mukasa Adolphus Ludigo amanyi ogawulira Ludigo ate oyo Ludigo yatuuka abajulizi ba Uganda Ludigo mwanga yanyiga nnyo ku Ludigo kubanga Ludigo yatandika n'okugenda ng'aperereza abakyala ba Mwanga abakyusa sogera ku bulokole buno abatula abanna anti era okulokoka era kitegeeza muntu kukyuka abakyusi obanga oli ayinza okugamba ndokose ekibi kino ng'akivuddeko kubanga obulamu bwa Mwanga ekikulu ennyo Mwanga mu bintu bye yali ayagala bassekabaka bonna Mwanga yali ayagala abakyala. Ekyo kituufu era kyovulaba bano abantu bamuteekako ebiboozibozi mbu yali ali ebisiyaga oba tunuulira n'obasekerera bayagala kumwonoona linnya ebyo byonna by'Abazungu webale nnyo Abazungu bw'okola ekintu ekituufu otyo okulaakulanya eggwanga lyo bayinza n'okugamba tiweebase ku mwana era ekintu ekyo kize ne bannabyabufuzi waliwo munnabyabufuzi omu gwe mmanyi baamugamba nti yakwata omwana bakozesa kakodyo kaabwe mukuba tekinikale baba bakukubye empuuga emabega kaawo waliwo saga gye yafuna emabegake nagenda okulaba baleese mpuuga ali n'emuka omusajja mu mmotoka mu mpuuga mwenzi osigedde kati n'ebyobufuzi kati bakukuba kati n'Abazungu ku Mwanga kye yabakola kubanga wano mu Africa tewali muddugavu yenna yali akoze kikolwa ng'ekyo kituufu tekiriiwo. Tulaba President Jenami mu butuufu yagoba wano abayindi yatuuka ku kikolwa kya Mwanga kituufu kubanga Mwanga ekintu kye yakola kyabuzira nnyo kanagawulira abasajja bano bagamba obuzira tunagenda tukunnyonnyola ojja kukakasa nti Mwanga yali muzira nnyo kye yakola nti muli wa bisiyaga ebyo bya bulijjo ng'oli bwana oli n'akugamba nti watta omuntu oyo yatta omuntu n'onafuwa oyo yeebaka kumwanya jjukira oli bw'akitema bagamba takwagala kyayagala kyakutema kati oli bwakikutemako abantu bali abakiwulira bonna tebalondoola kumanya kituufu si kituufu bw'osirika kituufu olabyanyeze naye bana nti kituufu tolaba bwakambuwadde nnyo kituufu katola kuno omulembe gwe tulimu ate gwa social media omuntu n'amala atabuti katambi ng'alina ebibi byakwogeddeko okuzikiza omuliro ogwo tekiba kyangu kyobula bannabyabufuzi beekengera nnyo social media teyagala mazima teyagala mazima ogenda okutunulira ensonga zonna teyagala mazima ng'olabira ddala nti Mwanga yali alina okuteekebwako ebintu bingi olw'ekikolwa kye yakola era waliwo ekintu ekitayogerwako nnyo osa nti Abazungu abo baagezaako n'okulumba Mwanga mu lubiri babeeko engeri gye bajingirira ebisangosango babimuteekeko era kiwanuuzibwa nti Abazungu abo baali batumiddwa okukola ku nsonga eyo Mwanga yabatebuka era ekyabaviiramu tisiiza kyogera ku mpewo kireke bulesi naye era yamaliriza
yabawangula wabula yabawangula bakiteekawo okubeera nti banafuya mwanga basobole nabo okuyisaawo ebyabwe naye ate kati bakikola kyabaremerera kyabazitoowerera yabasinga ensumiga otuwadde abakatuliki kati tukyalina ne mugagga lubowa waliwo ne Sserunkuuma Bruno kakati abo bakatuliki kati abakristaayo tulinayo Yusufu Lugalama yali Munyankole kati Yusufu Lugalama ono yattirwa wali mu ttambiro lya Mpimerera nina kuwulirawo ekyama bwe tulamaliza ako kajeyo bulungi waliwo ekyama ekikusika ekirya waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa ensi yonna naye Ssekabaka Omulamba bazzukulu be Abaganda batirimbulanga tirimbula embuzi genda maaso Abaganda betta kuwulirawo genda maaso nesunganyawo kati waliwo ne Makko Kakumba era naye yattibwa mu ttambiro eryo Mpimerera eri Ebusegaawo y'omu kwabo kakati ne Nuwa Sserwanga Nuwa Sserwanga ono naye yattirwawo mu ttambiro eryo erya Mpimerera eri Ebusegaawo kati n'ababo bali ku ddembe Mukasa Musa Kaggwa Andereya Sebugwawo Denisi bano bonna Bagonzaga omanyi olwo lwaki yetuuma Sebugwawo bwe baali eyo nga olwo basinza nga bwe tunannyonnyola olwo bamaze okugenda tukyababawa bamaze okugenda oyo ekyamutumya Sebugwawo nti ono tamanyi nti Obwakabaka buggwawo obuyinza buggwawo mu ngeri esoomooza obuyinza bujja muggwako ndi obanga bwe tuddayo bwakubuuza nga nze Sebugwawo Mwanga yali musajja mugezi nnyo nti Sebugwawo buggwawo Obwakabaka bange nabo buggwawo sina buyinza jukira ffe wano mu Buganda obuyinza kintu kikulu nnyo naffe wano mu Buganda omuntu bw'akwata obuyinza obunyweza kufa nabwo kituufu ffe yennono yaffe era kyova okugamba abantu omuntu bw'oba wasoma African Tradition Society wano mu Africa kizibu nnyo omukulembeze okukulembera n'agamba kanveeko kubanga kituli mu musaayi obeera jjajja ow'olunyiriri olukwata paka kufa kituufu kati n'omukulembeze yenna bw'ajja n'akwata ku buyinza tuli ababaka ba paalamenti genda mu ofiisi ez'enjawulo ogenze wala tuleme kuweyisaako ng'aleetera imbejjebbi oba okukusanga nako kya ntisinga wevu n'entebe enkulu yennyini ey'eggwanga waliwo ayagala ogivaamu ng'agituddemu tosobola njagala nkubuulire nze kati ndi mwana wa Nuupu ondaba naye kimanyi nze akana ka Nuupu akayonja akanyirira pulezidenti wange nga yagituddemu nga kasa tasobola kugivaamu Kyagulanyi Ssentamu ng'alaba waliwo anyenye entebe nze labudayiro kyogera mpola nange ne bampaamukaawe ba pulezidenti sivaako tebwemanze naye njituulamu njivamu mpandiko mmindi kakati waliwo mulala bamuyita Kayizzi Kibuuka waliwo Mawaggali Nowa era Mayanja Kitoogo naye mwali kakati nno munnange bebo n'abalala be tutayogedde banoonyereze abalala be tutayogedde gye bali bangi ffe tukuwaako abajjayo ekiwawe tutambulira mpolampola okulaba nga tugenda mu maaso kituufu ddala katukole kanyomero kaffe twogere ndi ne Bossa nze Ssaalongo Lusiba tugamba Obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi awo wetusimbye essira tukuwadde agamu ku mannya agabo abajulizi tulowooza nti nno oba oli awo kuba baali bangi bonna awamu bali mwana mu bata bangi nnyo tetusobola bonna kubakuba mu nteekateeka olwaleero jjukira abajulizi bano batunuulira okusaba kati Bossa waliwo ekibuuzo ekikulu ennyo nti Omukalamojja ekimuleeta ng'atambuza ebigere kiki olugendo oluwanvu bwe ruti kati ensonga y'abajulizi eno ensonga yo kimanyi nti abamu bafiira ne mu kkubo ensonga ya buwangwa kya buwangwa ya nnono era omuntu yenna akugamba nti abajulizi ensonga ya ddiini akikugamba olw'okuba nti eddiini n'obuwangwa tebyawukanirako ddala bw'oba otunulidde Bossa bannaffe bano abajulizi lwaki ŋŋamba nti nsonga ya buwangwa kyova olaba Omunyankole ng'ajja atambula omanye ekimuleeta ajja alime ku bijja by'abajjajjaabe kubanga abajulizi bano abamu baali bava Ankole
Tulabe Yusufu Lugalama munya famire zaabwe kati famire zaabwe zifuba okulaba zijje ziramage nga gwe kosa bw'obeera wano n'olaba kanzireyo waffe masuuliita kati famire z'abantu bano eyo mwankole tezaafuna mukisa kuzika ku bantu baazo abantu baazo babattira e Kampala olw'ensonga ez'eddiini mazima kati batambula bajje balime kubijja ge makulu ago kituufu era ekibuuzo ekyo kibadde kitambula nnyo nti lwaki abantu ne bava Karamoja ne batambuza ebigere abantu ne bava Eastern Mbale Busoga Iganga bava Jinja bantu bava Hoima n'omuzungu ono lwaki yateekateeka nti okusabira abantu bano kujja kubanga kuva mu region ez'enjawulo olaba wakiteekateeka tekalike nakuzizaayo wali lwaki yakiteekateeka bwatyo yasigala ng'ayagala atimbe bbula Abafirika nti ekintu kino kikwata ku buli muntu naye ng'ekikulu mu byonna kubanga olaba n'abana Kenya bazze aba Nigeria bali wano aba South Africa bali wano kikwata ku muntu kugale siche bakikolanga tekijja kuyituleta bana Uganda bokka webale nnyo akati abajulizi bano abattibwe Namugongo batuuka batya mu lubiri okimbuziza nkibuuziza batuuka batya mu lubiri kakati okuviira ddala mu mwaka gwa 1700 wano mu Buganda twafuna ennono ey'okubeera nti abantu bagenda mu bifo ebiri obulungi bafuneyo kye tuyinza okuyita green pasture nkiraba ng'omuntu wanagamba Uganda entami Uganda eyokya kangendeko ebweru ate gwe wagendako South Africa naye natuukayo ate nga yo wookya nnyo ebiseera by'amapiyano gaali amapiyano twali tugazina twazina amapiyano kati ne wano mu nsi Uganda waliwo eggwanga lye bayita Buganda nga ggwanga teeketeeke eggwanga eddonde kakati abantu bajjanga okuva gye bavudde okusinziira ku bantu baabwe abaali babeera muno ne bagamba nti katubaleete bajje ne babasika ku mukono ne babaleeta bwe batuuka wano mu Buganda tukira ebiseera ebyo ng'olubi embiri zonna ezaaliwo zaalinga zeetaaga abantu olw'emirimu egyalinga emiyitirivu kuba olubiri lwo baaba kiba kibuga kinene walingawo emirimu gy'okutema amakubo wano mu Buganda butereevu bulungi bwansi ate nga bibira otunuulira ekkubo okuva wano awaali essaawa ya Queen okugendera ddala ekkubo eryo ligende paka Kooki wano mu Buganda amakubo gaateekebwateekebwa gonna nga gateekebwateekebwa bassekabaka nga gatandikira ku ssaawa ya Queen kimanyi yo gavumenti bwebaleera ye kati waliwo bwebala posta awaali essaawa ya Queen awo bakolawo zino balina engeri gye babuzaabuzaawo balina engeri gye babuzaabuzaawo kati awo kati nga bassekabaka bonna bakeera ku matalo ga titwagala ekkubo litusomose litutwale e Busoga ekkubo eryo litemebwa na mikono okutuusa lwe lituuka balina obuzira onzijukiza bweyogedde ekintu ekyo ne gundi Kyabaggu 25 gwe twayogedde mu luseero lwe tulimu olwakintu teyayagalako okutindira Kiyira tebereza alagidde n'abantu bayole ettaka ly'e Buganda batwale bayiwe mu mugga balabenga bafunawo ekkubo batuke Busoga era njagala okubuulira okumanya nga Buganda yali nsi y'amaanyi ate nga ngunju singa tewaaliwo nnyanja eyo Nalubaale oba oli awo Busoga yandibadde kituufu era Kyabaggu oyo Abasoga bamutya bamukaaba teriiwo akati olwokuba nti Buganda yali nteeketeeke bulungi abantu baatandika okujjanga banoonye emirimu emirungi mu Buganda kubanga abantu abo abaatemanga enguudo bwe baaleetebwanga waabangawo ejjambo eribaweebwa okudduukirira abantu baabwe n'ebiseera ebyo bosi okugamba obugambi nti oweereza mu lubiri ewa Ssaabasajja nga kyabbeeyi kyali kikulu ne kakati ng'oli mu lubiri lwa Kabaka bampisa empereze
nga kirungi ebikabya omuntu abeemengawo lugati waliwo baweereza bannaffe nabo baweereza mirimu ng'egyaffe eyinza olowooza bo baweerereza mu ggulu balabanga bali mu bire bali mu bire bwe bati empungu terya bire kiyita okulotega wansi ekomawo yeewanika neyeewanika naye ate emala nedda ekyokulya era ekijja wansi oba naawe omukazi ng'ogikwata ogikuumira wano kakati abantu abo bwe bajja wano baatandika okufuna omukisa okugenda mu lubiri okukola emirimu egy'enjawulo nkiraba kati okugeza ogyeko enguudo n'ebirala tulina wano ennyanja kituufu nnyo ennyanja yakabaka kituufu ennyanja yakabaka eyo ekyo kituufu ng'era esimibwa abasajja bayisira era abajulizi abamu ensonga lwaki battibwa mu bukambwe obw'ekitalo bw'oba otunuulidde ennyanja eyo bwe yali esimibwa yali ekulemberwa kubamu kwabo abajulizi omwali Ekizito Omuto Gonzaga Bruno Serunkuuma abaali ku basaale nga be bakulembeddemu okukulembera mu ddala ddala okugisima kati Mukaajanga nzijukane mukama waabwe abo bamuyita Kaggwandi kumulaga yali yediranjaza kati Mukaajanga batuuka okusima ennyanja Mukaajanga yali musajja w'amaanyi nnyo bamusindika asime kati kiwanuuzibwa nti abaasimanga ennyanja abo baali ku bugubi bambi basima bakuba bakola omulimu gwa maanyi nnyo kati oyo Kizito Omuto yacunya nnyo Mukaajanga mu kusima ennyanja yamucunya nnyo obusungu ne bweyongera ate yali mukambwe laba Mukaajanga afune omukisa bamugamba gwovunaanyizibwa ku ttambiro ly'e Namugongo era bakugaa nti yasaawa Kizito Omuto jambi kwegamba kiruyi kya muzaana waliwo olugero lugaa nti kiruyi kya muzaana kiggwera ku mmere era kiwanuuzi yalina ekiruyi waliwo n'abajulizi abamu be baasibanga ne batuuka mu mbeera enzibu ennyo bambi Mwanga n'alagira nti abo okusinziira nga bwenda mubate n'abasonyiwa n'abagamba mubatewuluzeeko kati Mukaajanga ye kye yakolanga ng'agamba nti yaddukanga okuva wano Emmengo otyo naye nga bagamba nti ekinene nnyo mu ddakiika 10 ng'adduka okuva Emmengo mu ddakiika 10 ng'ali Namugongo nze ndowooza n'okuza ti Mukaajanga kati yali muntu sikulimba kati nga ye bw'atuuka wali ng'agamba mukama wange agambye n'abo mubatte naye ngo n'agambye mukole ki n'abo mutte kati ng'onaakomawo nga nti mubatadde mukama wange Ssaabasajja nsaba kunsonyiwa nawulidde nga ggwa ngamba olabye endowooza ate ne mu mpandiika omuntu alina okukyegendereza oyinza okubeera awo ng'ogamba nti abasibe abo mubate naye n'owandiika bubi n'okola mubatte andi taziba bbiri oluumidde olwagenze kale nno abantu abo yengeri gye bajja wano mu Buganda era abantu abo abasinga bosa kiyinza okubeerera ekizibu okugamba nti famire ya Kizito Omuto eri wano si kyangu sigiwuliranga oli eyo otulaba weereza wano obubaka noti 759 kituufu lukaaga 8 noti 5 0759 600 805 tuweereze wano obubaka otugambe nti Kizito Omuto baali bamuzaala na Kaseke ew'omugenzi gundi batweze obubaka tuweereze wano Kasamasa kituufu nange ku WhatsApp kwendi era basobola okuwisa basobola okuwisa olina nekyogamba naye wandiika buwandiisi WhatsApp awo tokuba wabula wandiika buwandiisi obubaka mubutuweze ku WhatsApp zaffe yange eri 0784 599 343 kanjiddemu eri 0784 599 343 eyo ye WhatsApp tugenda basome obubaka tugenda busoma ate n'amanya gammwe n'ekitundu gy'osinze kati ate bw'oba olina obubaka obuli broad n'obwaffe obwakasimu kamapeesa weereze kweyo ennamba yennyini gye nkugambye esoose not 7
59 Lukaga 805 gwewerezaako obubaka osobola kale n'okuweereza obubaka obulala oyinza n'otuga nti simanyi gye baava ayinza n'okutuwa kyalowooza ye nga ye ku bajulizi omanyi ennaku zino abantu abamu beekwata abajulizi abo nti nze neekweka mu Ponsiano Ngondwe nze nsabira mu Kiraisirwanga mwana wattu bwe nsabira mu Kizito omuto byesaba mbifuna ayinza okuloota emmotoka n'asaba mu Ponsiano Ngondwe n'agifuna abo be bajulizi eyo yenzikiriza andi baba talwanzikiriza tubadde tutunuulira nti abajulizi bano batuuka batya mu lubiri ndozaawo tulabyewo ddala basiigibwa mu lubiri awatali kusosolwa mu mawanga kakulu nnyo katuza ku kali wayanukudde ekibuzo ky'ababuuza awatali kusosolwa mu mawanga wadde ekikula bwe batyo bwe baatuuka mu lubiri kakati bosa njagala otutwale mwanga ono nga tunagenda ku mwanga bade njagala ngazi yemukwera ku Mukajanga gwayogeddeko Mukajanga omanyi oyo ye mukulu nnyo nnyo yetolerwa nnyo ensonga ejali chief executioner yali mu Luganda omutambizi omukulu ng'asalawo ofwe ofa kituufu yenno ng'omuwona omanyi amanya g'amatuufu ye yali Kibuuka Kitaka era nga ava mu bazzukulu bannankere Bukerekere mu Busiro Wamamba Kakoboza naye erinnya Mukajanga lyajja litya era njagala ng'otwala mu linnya Mukajanga otutwalire ddala ne wali Mukajanga ye kati aliwa Mukajanga era ye Mukajanga kyobola ebintu by'enseno bizibu nnyo ye yaya asanjaga banne neje bulyo naye era omunanyini byonna munange yamutwala era yali ebuyonga wali ebuyonga wali bwogera bagamba oyo Mukajanga ebuyonga awo omanyi yali avyadala mu siga lyebuyonga awo kati jaja nankere tukubuzizaako jaja nankere nange nkutumidde nnyo mukwano gwange nnyo kati munnange Mukajanga Kitaka Kibuuka yali atambula namaanyi nga yeekwakkula bwekwakuzi kwa kati abantu baamulaba mulirabye erisajja liyo liyitawo lyekajanga okwekajanga okwo oli mubangulirawo wekajange tulabe mubirinde andi yetubuuze ebimutubijja mu program tetukola wekajange tulabe kati awo embeera eyo yamutumisa erya Mukajanga naye ate lyatunda nnyo nelizibikira n'amanya g'amatuufu abasinga tebagamanyi ye yali Kitaka Kibuuka era nga yeddira Mamba Kakoboza akabiro gongolo kale kakati omulabi wa Data TV bwetyo tutambula mpolampola tukuwadde Mukajanga n'ebyafayo bitonotono naye yamaliriza obulamu ne busaana guno obulamu buzibu nnyo togamba nti nze ndi w'amaanyi nnyo ndi muwaganyavu nnyo nze ndi lusozi enkulukuku teyeyita lusozi nina emmundu nina okutambula we nawe no kadooti olinga omumegga gy'amazeemu ekigwo munnanga olumbe lukutta mu kaseera katono bwe kati kojanga omulangira nawula nkutumiddeko wamulabanga agenda okusika namulaba agusika ndulabitayi luno atannasika naye kojanga oyo nze njagala mulabeko ng'agenda kusitula ekigwo mukigo wano ng'agenda kumegga omugwo omulangira ndawula asooka nanyeenya bwatira ne bano abagenda okusika nebagakitumire kati Mukajanga bwe bulamu yali atambulira era ye bwati werira ye abantu abamu mwanga alina abantu abalabe yatta ne batatira kusongako nnyo lunwe abagendera mu lubolo lwa ebyeddiini ebyo kugeza omuzungu Hannington ye bamutta mu 1885 era ye kye baali bamulanga kufubutukira nyuma wa Buganda oba emabega wa Buganda emmanju Buganda wano mu Buganda tukkiriza ndi essaza eriri emmanju lye erya Ssekiboobo eryekyagwe kati yafuluma eri kyagwe gye baawulira nti omuzungu yazze mwanga bwe yakiwulira n'agamba mu mutto oyo afubutuka atya emabega we mu kaseera akakazigizigi bwe kati ate ayagala kutuzinduukiriza era baamutta kati yatta n'omukyala yali mu mbejja bali bamuyita Nalumansi Kaalaala ekyamussa yagenda n'ayokya yayingirwamu nnyo eddiini eyongezze ng'era bw'olaba bali bwe battibwa era naye yalagira naga nti omumbejja oyo
atuuse n'okwokya ebintu ebyabajjajjaffe yayoki ebintu nga bwolabana abalokole bye beesiruwaze ne bookya ebintu imbwe bino mulete embugo simanyanga biki abalongo ebibbo by'abalongo mbirete tubyokye okiraba ndowooza ebintu ebyo kati bwe yategeera Mwanga nti nno omumbejja oyo mu nkukutu ayokyezza ebintu ebyo yamuyita era n'alagira bamutte na Lumansi Kalala kuba yali ayagala nnyo eddiini nnyo kati gwatulaba n'ogamba nti awo Mwanga yasala bubi yasala atya okusinziira ku mbeera yaliwo kubanga buli muntu yamuwa ekibonerezo okusinziira ku byakoze kakati gwataawo ekirala ki kosa sebo omuntu omulala aga nti naye Mwanga obusungu n'enjogerera ensangi zino amaanyi nga gaali mangi n'asala bw'atyo yalabanga kyekigwanidde amaanyi gaali mangi lwakuba nti kati ekya Kabaka Mwanga kyo kyakyeropa ng'owetuli empande nti bajulizi we bali ensi yonna bamanyi bakyakuzibwa naye ne bakabaka bali ab'emabega eri obuyinza kyekiri Kabaka waffe Ronald Mwera Mutebi kye yayogira bwe twali mu lubiri lweyasembayo okulabika yagamba tetulina buyinza kitegeeza nti ajjukiramu bajjajjaabe emabega bwe baalina nga Kabaka agamateekawo ekigere mpumuzeeko effumu lyange ate tukisigwa mubulira speed kwalireetera liwummule okitegedde ekintu ekyo otegedde akantu ako tomubuulira akoya yagala kutuula baavanga ebuddu n'agamba nti emmuli ezigenda okukola bbugwe wange muzireete nga muzeetisse bulambalambamuzisongola ate bw'oba ozeetisse ozeesimba oti ku mutwe kagulu tebukywereke yakyagala nnyo era kyekimu ku bibonerezo byasinga okukola oyo wa 10 mwana wa Nagujja naye n'emiti gino emivule yagibasiguza nga watali nsonga ngagamba njagala mbalabeko nga musigula omuti ogwo naye temutema wadde omulandira naye tebeeza omuvule nga bwe gusimba n'emirandira gyagwo tutema omulandira omuvule oyinza okubeera wano ku buganzi lwaffe ng'omulala guli Makindi webale nnyo gwatambula paka kati ebinnya ebyo mu bwagagavu bwabyo ng'abo bonna abasimye ate babagamba mukeeyo lwaki mubisimye ng'ate babaziikayo we buyinza tubalaga obuyinza akoya ayagala kutula tebalina ntebe gwefunye omugongo atuule ate ng'abantu tebakirinamu buzibu balinga basanyufu na nnyo aze wuwo yegombye mukyala wo oyo mukyala ofukamira neweziribanga webale nnyo kati tubalaga obuyinza kati Kabaka Mwanga ekyo kye yakola kitono nnyo obuyinza bakabaka bonna baabulina mu butuufu nga Kabaka waffe bwe yagamba tuyinza okugamba nti yekka atakozeseza buyinza bwa Kabaka nga bwe tulina okubumanyi kubanga bwe tudda ku kyokutta si yekka yatta era amatambiro tegatandikira ku Mwanga waliwo ery'e Namugongo lyatandikira ku Kyabaggu waliwo ery'e Luwube mu Bulemeezi waliwo ery'e Katereke gundi yalireeta Kalema so bakabaka bajjanga bateekawo embeera eryampiimeerebera nalyo we eri Mwanga yaliteekawo n'alitongoza kikulaga buyinza bwa Kabaka nga bwe bajjanga balamula engeri gyalamulamu n'obukulembeze bwe kale atulaba webale nnyo webalire ddala program goloko katukole kanyomero kaffe twogere nze Saalongo Lusiba ndi n'embwa tenywera kaseke tutunulira obwakabaka n'abajulizi ennaku z'omwezi olwaleero ziri 3 lunaku lw'abajulizi era lukuzibwa Namugongo naye nga kyolina okumanya nti abo bokka si be bajulizi era abajulizi bonna si nti bali Namugongo abalala bali mu matambiro ag'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo tukwebaza okubeera nti otulaba tukyagendera ddala mu maaso bingi bye tukyakuleetera tulindirire mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate tukubuulire nti Mwanga biki bye yagumiikiriza ku bajulizi bano tutunulidde kubasaanyaawo kyokka naye biki ate naye bye yagumiikiriza atuuka okugamba nti ekimala kimala ennyindo y'enkoko kyekyenyi katujje